Ate ye Kanswaga ne General Muhoozi bagemeddwa corona. Omuwabuzi wa pulezidenti ku byokwerinda era omuduumizi w'eggye lya SFC General Muhoozi Kainerugaba ye yakulembeddwa amagye okutandika okugemebwa corona. Muhoozi olwamaze okufuna akayiso ne yeebaza Pulezidenti Museveni n'abaminisitule y'ebyobulamu olw'okuŋŋaanya okuleeta eddagala erigema mu ggwanga ate ne baliweerawo abantu. Nina okwenyumiriza mu kubeera nti olwaleero mutusonyiwe mukatini. General Muhoozi yagambye nti alina okwenyumiriza kubeera nti olwaleero nziguddwako mu butongole okutandika okugema abasirikale ba SFC era nze nsoose okufuna ddoozi yange eya AstraZeneca. Ate mu bitundu by'eggwanga ebirala batongozza okugema mu disitulikiti y'e Rengo. Omumyuka wa RDC Mariam Mugisha yakubiriza abantu okujjumbira okwegemesa. Yalabudde abasawo okwewala okutunda eddagala lino kuba gavumenti yalireese baliwe abantu ku bwereere era gwe banaakwata nga yeenyigidde mu kulitunda waakufiirwa omulimu gwe. Disitulikiti y'e Rengo yafunye ddoozi 3,000. Akulira ebyobulamu e Rengo Dr. Moses Kafumbe n'agumya abantu nti eddagala teririna bulabe. Mu disitulikiti y'e Rakai Kanswaga Apollo Sansa Kamumbuli owookubiri eyakulembedde okutandika okugema abaayo n'abakubiriza okujjumbira okugemebwa. Eno y'enteekateeka y'okutuukiriza kaweefube w'okugema obulwadde eyatongozeddwa wiiki ewedde nga batandikira ku kugema abasirikale, abasawo n'abasomesa. Akulira ebyobulamu eyiga nga Dr. David Muwanguzi ng'ali ne RDC James Bwire Ogalo be baakulidde enteekateeka y'okugema nga bali ku ddwaliro ekkulu eyiganga. Kuliko ennyo abasasi baffe. Ate zo pikipiki ze baakutte ku gwa Kaweesi oluvannyuma lw'emyaka 4 zibatabudde. Pikipiki za poliisi ze baakutte mu by'okutta Andrew Felix Kaweesi zongedde okutabula abanoonyereza ku musango gw'obutemu ogumaze emyaka 4. Poliisi yazudde pikipiki zaayo 2 okuli namba UP 399 ne UP 7541 ezigambibwa okubanga ze zimu ku ezaakozesebwa abatemu abatta eyali omwogezi wa poliisi IGP Kaweesi okumala emyaka 4 emabega. Omukuumi we Kenneth Arua ne Dereva Geoffrey Mawembwa nga March 17, 2017. Giweze emyaka 4 bukya Kaweesi attibwa mu bukambwe bwe yali ava mu maka ge ekkulambiro mu munisipali y'e Nansana ku ssaawa 3:15 ez'okumakya. Abanoonyereza ku kutemulwa kwa Kaweesi bategeeza nti bakyanoonyereza okuzuula abali ku pikipiki za poliisi kubanga gye baali baziweereza okukola emirimu bazaabibwayo. Zaggiddwako ebinkumu ne be baali baziwa nabo ne baggibwako okukakasa oba ddala si be baasemba okuzivuga. Kyokka tekinnamanyika oba baakwatiddwa. Zino zaagattiddwa ku bizibiti poliisi by'erina mu musango guno era baazisimbye okulinaana pikipiki endala 6 ezaasooka okukwatibwa. Poliisi n'ebitongole ebyokwerinda ebirala byakwata abantu abasoba mu 5 ku kyokutta Kaweesi ne banne ne batwalibwa mu kkooti wabula ku bano 8 bokka be baasindikwa mu kkooti enkulu okutandika okuwoza. Abasindikibwa mu kkooti enkulu 2 bokka be baali mu kkomera, 6 bayimbulwa. Abakyali mu kkomera kuliko Noordin Hijenyi ne Abdul Rashid Mbaziira. Abaali ku kalulu ka kkooti kuliko Burhan Balyejjusa, Traffic Kasujja, Yusuf Nyanzi, Jibril Kalyango, Joshua Kyambadde ne Yusuf Mugera. Omwezi oguwedde kkooti ewozesa emisango gy'entalo e Kololo yayimbudde ekibinja ekirala okuli Abdul Bushaka Musoke, Sulaiman Wayamba, Bashir Nyagabo, Slight Lukwago Majid,
Ahwebwa Abbas Filukum, Abubeka Katende, Lukia Namulondo, Malik Senabulya, Yasin Kagwa, Galiwango, Usama Mugonzi ne Asman Musijigo. Vincent Chitana, Muganda wa Kaweesi yategeeza nti bategese okusaba olwaleero ekiryantovu mu Lwengo gye baziika Kaweesi. Muwulikeyo nnyo abasasi baffe.